naye nze njaga kuwa prediction nga ono Mbonye nga bwayogera. Yes, nze prediction yange omwaka gujja kubanga tegunnaba kuggwako nga Bugingo ne Makula baawukanye. Pastor Sempa nkusiba ssente wabadde yagala kusiba kasuku nkusiba ssente wagambye nti omwaka guno yegugwerako Bugingo ne Makula bajja kuba baawukanye kubanga baliko ekikolimo. Nze nkusiba nti ekiyinza okwawula Bugingo ne Makula kuliba kufa. Nze nkubuulira kwame Bugingo temwogerangako naye mumutya nga naye ndowooza bw'abatya kuba abasumba mwenna eyo theory mugiina. Kyova olaba teri musumba yali agenzeko wa Bugingo awo kumukulisa bizibu bye yalimu nga bwe watali musumba yaliyo mu kuziika yiga nga watali musumba yagenda kulaba Pastor Senyonga ng'agudde mu bizibu nga watali musumba yagendako wakakandi gye buvuddeko le bagamba mbu yatabuka n'afuna ebizibu nga bwe watali musumba yali alinnyeko wa Pastor Bugembe mwebye bya smart celebrity Sunday smart biki teri musumba yali alinnyeyo. Abasumba bonna Uganda wide tebeyagala tebeyagaliza kubanga bali self centered bali mu katundu kano kokka akatini wekati bagaba n'abagoberezi bebamu kati beyinako ennugu olw'olutalo lwani asinga abasumba. Bukyanga Mondo agwibwako ebizibu teri musumba yali avuddeyo musaasira. Teri musumba yali agenzeko mu kooti ku lutalo lwa Kayanja libamuliko olw'emisango egy'enjawulo. Abasumba bonna bwe batyo. Bugingo twabadde jjo nga twogera yayogedde ebintu byabadde bingiko ne tuva ne ku mboozi eza bulijjo tugenda ku mboozi eziri awo era RCC yaboozizza nemmwe emboozi mutuuseyo mutya. Bugingo yatugambye nti ye ne Makula yalwala COVID ne bakubira abasawo ne badduka emisinde ne bajja n'ambulensi n'ezizigoberera bamutwale mu ddwaliro. Makula n'abagamba omwami wange tava wano tuwulira buli agenda mu ddwaliro tadda temumutwala kukomyawo mulambo bw'aba afa kafiire wano. Bonna baaliko masiki Bugingo aliko masiki Makula aliko masiki buli omwana aba mu ngalo buli Makula yajjako masiki teyadda mukola kintu kyonna naga kati kulabirira mwami wange mumbuulire nti ku 7 muwe kino ku 8 muwe kino ku 10 kola bwoti ku 11 kola bwoti nawe weekole bwoti okwetangira byonna ngenda bikola nga mwagala bwe bampiso mujje mugimukube ku saabwe zityo oba mulekewo agikumukuba tusolo musasule ebbanga lyonna abeerewo wano naye teri kumujja wano kumutwala mu ddwaliro bw'aba afa nange enfiireko masiki n'azikuulako. Bugingo naawona. Omusajja yenna bw'asukka 45 years n'ayingira mu 50 ebiseera byonna buli lwatafuna mukazi mupya omusajja oyo afuna heart diseases afuna bagiyitaani cancer gazi wa prostate. Omusajja oyo afuna ebizibu ebyenjawulo nga pressure naki kubanga omukazi yenna bw'akula ng'okuze naye omukazi oyo afuna omutima omubi. Omukazi bw'ajja asemberera menopause afuna omutima omubi naddala omutima ogwo gujja ku bantu bawangaala nabo singa babeera bamuwakanya singa babeera bamuwogganya singa babeera bamuteeka mu mbeera yonna. Omukazi oyo aba ayingidde emyaka nga yayina olulagira tawabulwa tagambwako kyayogera tekiddibwamu era bw'obeera mu mbeera eyo n'okkiriza omukazi oyo n'abeera nga ye katondawo be basajja ababeera n'abakazi abo mu myaka egy'obukulu naye bw'obeeramu embazuulu oyo omukazi ayinza n'okukuviirako okufa nga ye kennyini omutima gwe guba mubi. Ekyo nakikola nga nze research agenda kibuuze ba psychologists bonna abali ku mutendero gwa waggulu. Kati Bugingo funa omukazi omupya kyamuyamba nnyo naye singa si bwe kyali buli musajja yenna kasita osemberera oweza 50 as a must bw'oba oyagala obulamu obulungi okuwangaalako olina ofuna omukazi omuto olina ofuna omukazi omupya. Buli musajja ng'osemberera 50 plus funa omukazi omupya. Bampita Godfather. Kali kino ekyokwawukana Makula ne Bugingo Pastor Sempa tusiba kasuku sibanze nze nkubuulire mubeere bulungi.
Mwera. Nkujjukizako bujjukiza nti oli kujjika media subscribinga likinga video eno ate tuberenga ekintu tukikwasa malidadi sanna wano kujjika media. Mwasuze mutya mugamba mutya kansuubire muli bulungi nnyo ddala. Kakati oyo ye mukulu Godfather ng'agezaako okudefendinga Pastor Bugingo kwogase ne mukyala we Suzan Makula. Anti Pastor Sempa yabadde avuddeyo n'agamba nti Suzan Makula ne Pastor Bugingo guno omwaka tegenda kuggwako nga tebannaba okwawukana, nga ye kyategeeza nti balina ekikolimo, baliko ekikolimo. Pastor Sempa bw'ati bwe yabadde ayogera. Tetumanyi oba yabadde ayogera Katonda bye yamulaze oba yabadde ayogera byanjwanjwa, just fa twogera bwogezi. Tetumanyi oba Pastor Sempa yabadde ayogera obunnabbi Katonda bwe yamulaze nti bano bajja kwawukana olw'ensonga baliko ekikolimo, oba just yabadde ayogera bya kamera, engeri gye yabadde ali mu kamera. Kuba omuntu aba mu kamera asobola okwogera ekintu kyonna. Sondoza Godfather mwerabiddeko yavuddeyo bino n'abiwakanya, n'agamba bali beeyagala, bali abantu balina love, bali abantu beetegeera era tebasobola kwekyawa, tebasobola kwawukana. Oyo nno yabadde Godfather. Ate mawulire amalala olunaku lwali lwakusatu gw'omusomwami Godfather ne boolekera, twabalaba ne ba Frank Gashumba ne tubalaba ne Calvin Kayanja nga bagenze okulaba ku Pastor Bugingo. Kati nno bavuddeeyo buli omu yatandise okuwa opinion ye, era nga bonna abavuddeyo okuli Calvin Kayanja okuli Godfather bonna bakakasiza omusajja Bugingo nga kituufu bwalina ebiwundu ku mugongo ebyamasasi agaamukubibwa. Ne bakakasa era ne bategeeza bonna abali mu kutambuza ekalebule nti ono talina biwundu babijjeyo, kubanga ekituufu omusajja ebiwundu abirina amasasi gaamukwata. Kakati ba social media in-laws nga bo bamanyi tebasiba zikweya, tebaviiramu awo, bavuddeyo ne bategeeza nti bano ba Godfather babawadde akasente okusobola okujja okutambuza propaganda. Omu ku bavuddeyo ye mukulu Dr. Sefko, era atabukidde Calvin Kayanja n'atabukira ne Godfather n'agamba nti abo bafere balabika information gye bali mu kutuwa babasasudde batambuze information eyo ey'obulimba. Kakati nsaba nange Pastor Musumba anzikirize ngendeyo, bampite ngendeyo nze nzije mbabuulire amazima amatuufu agaatuukawo, nze ndabe ku biwundu, nzije mbagamba oba ddala biwundu oba balimba. Oyo ne Dr. Sefko katumale okulaba akatambike n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo. Ebiwundu bya Pastor Bugingo bakabiraga bano ba bloga wammanga omuli Calvin Kayanja, Godfather n'abalala bangi nnyo abasajja ab'amaanyi abakabi. Naye engeri gye basazeewo biraga ba TikToker oba ba bloga. Nze alina ekibuuzo, lwaki temuyita Dr. Sefko abantu gwe beesiga atalimbangako afiira ku mazima n'abakakasa? Kubanga Calvin Kayanja go mwayise yali atulimbyeko wano ku TikTok omulundi ogutali gumu, egitali ebiri, egitali esatu. Teri muntu yenna amwesiga wano ku TikTok kuba musajja si wa mazima, musajja muyaye nnyo. Okugeza yatulimbako mbu ye yakwata Halima nga si yamukwata, n'atulimbako mbu Halima agenda kudda era agenda muzza enkeera n'atamuzza. Kwegamba ne tukitwala nti oyo ye agenda na muyaga gwa TikTok gwa kunoonya content. Ne tukena ku Godfather ayina omuntu gwe yali afezeko ettaka n'amuyaya okukakana ng'omuntu almost amutute mu kooti. Godfather si wa mazima naye tetumwesiga era tetujja kubalimba abantu abo ababiri ab'oku TikTok wano ku kibanja kyaffe be mwakalagako ebiwundu teri abeesiga. Tekitegeeza nti tetukkiriza nti akabenje kaaliwo. Nze ng'omuntu nakkiriza nti akabenje kaaliwo era nakola ne video nga nsasira Pastor Bugingo. Naye olw'okuba nti ate kati bintu byakwewozaako byakakasaako, nze mbadde nteesa bwe nti Pastor Bugingo ompite ondage ebiwundu nveeyo abaana mbabuulire ekituufu. Ekitali ekyo nze ndaba abantu be wakozesezza bakyamu nnyo, babulimba nnyo, era sinakindi bandiyogera ebitakwatagana maaso awo ku nsonga eyo gye baalabye. Mutunuzaaga
naye nze Dr. Sefuko sirimba era bwe nzija n'embiraba njogera nti nabirabye bwe nzija newompa akakadde newompa akawumbi nga tebiriiyo wallahi sisobola kulimba era bwe banga tebiriiyo temumpita abaana bajja kutegeera answer eri automatic we bibanga gye biri mumpite mbirabe nveeyo mbakakase kubanga munnaayi tebasobola kubitulaga ensonga tugiveeko naye nga mbagala nnyo bamikwano mbagalira ddala amanya sigala ze Dr. Sefuko leero tuli ku Power King leero lwakutano anti buli lwakutano tubeera ku Power King kubeera kunyumirwa tiktokers night okunywa kulya byonna gyebiri ate nga okuyingira bwereere Power King eri wali eri kasubi ku munaku wakati awo mu junction weri and don't forget Central Properties bebasinga okuguza ettaka ku bbeeyi layisi abategesi b'ebibuga bya Mufunampola emitwalo 5 wefunira poloti yo futa 25 kwana ku namba y'essimu 0706402526 0706 bye byange mbagala nnyo mbagalira ddala ninza okulaba ku biwundu bya pastor wa omulungi naye nga twebaza Katonda okubanga yamuwonya akabenje namuwa second chance nange nawona anyway tekali kabenje gali masasi but it's like an accident twebaza Katonda nze naye tufaanaganya ekintu kimu kubanga fena Katonda yatuwa second chance kati nze nsobola okukakasa abantu nti bannaye nalabye ate ne bakkiriza wakana nga ggwe naye nga nkubuulidde amazima weebityo nno we biri olutalo nno terunaggwa ndowooza Dr. Sefuko mumwerabiddeko yagamba akyawakanya bano abagenza okulaba ku biwundu tabeesiga nti oba information gye bakomezaawo yentuufu era nga yasaba agendeyo yaleete information entuufu kakati no ne Godfather ku machaga namwanukudde namutegeeza nti ewa pastor Bugingo waggule ewa pastor wa Bugingo buli omu ayanirizibwa bw'otuuka mu maka ge Namayumba oyogera bwogezi na security n'ogigamba nti njagala kulaba ku musumba Bugingo era bamukutuusaako n'ogenda n'omulabako n'ebiwundu n'obirabako kwegamba n'oggwamu okuwakana Godfather ayanukudde Dr. Sefuko namugamba nti weetuukireyo naawe weerabireko eri tebagobaayo muntu buli agala ogendayo genda olabe ku musumba katulabe Godfather n'oluvannyuma ate tukomewo tubeere nga tweyongerayo wano ku Jika Media wabula teweerabira kulikinga vidiyo eno na kusubscribinga ku channel eno abantu banyize nga tugenze wa pastor Bugingo gwe abantu banyiivu neno bantu ki bana banaku abatalina na mmere ya kulya abatalina future teri muntu alina kyamisana na kyaggulo asobola kunyigira muntu atamumanyi obusiru bw'aba alina bubanga omuntu anyigira mu nzikiza omusobereza mu nzikiza n'anyigira mu nzikiza ate n'atumbiira nnyo akolage nti anyize nnyo naye ate nga muli mu nzikiza empitirivu kati onyigira Godfather onyiga mu biki akumanyi diro yali akubidde nti akwetaaga mulwana entalo zammwe walone gwe nalabye mbwayagala bamuyite n'afundikira nga ayogedde ebintu ku bantu batamanyi ayogera ebyekisiru osaaganga nagwe wali osaaze naye ekivuvuumira tekigwa ku munyango oba yagena pastor Bugingo simanyi oba ewammwe omuntu bw'alwala ate yakubira abamuyita sikitegeera pastor Bugingo abeera wali Namayumba keera ku makya gula enkoko gula ettooke kuba Buganda tusanyukira yeetisse tojjanga owuubanga lonsa kitegeera kwera ku makya gula enkoko gula ettooke gulayo koka muwoga awo muceere nyama wakati wa Bugingo type ye togula nyama ogula mbuzi oba kyenga namba kitegeera ngugenda ovuga ogende Namayumba security ginnyonnyola oba tolina bad record security nti eyiza okugaana okuyitawo nga tolina kkubira ali munda ate nga munda tolinaayo gwomanyiyo noba tolinawo bad record ng'ogenda security ng'ekukkiriza ng'oyitawo ng'ogende wa pastor Bugingo ali awo ayaniriza buli ajja ng'omubuuza by'oyagala byonna ng'abikuddamu tolemera mu ddiiro mb'olinze ssente tolemera mu ddiiro mb'olinze ssente
ekikubya Pastor Bugingo bana abantu abasinga bolaba mu buno bu social media na chibo YouTube bwani lwansonga Bugingo siye muntu gw'okubira essimu mujjeko interview nakkiriza alinga olaba nze kalibo amanyi nti buli omogera mukubira interview ajje bwamala ojje mujjaka kuweyo obukadde 2 3 kale obusungu babumuyinako nene actual sense Bugingo tavaako sente amazima ga Katonda muggulu saafunyeyo yadde olw'ataano amazima ga Katonda muggulu singa noonya sente singa nanoonya ddama mafiina kuba mwena mmunoonyeza ne mugeneyo n'abawa naye ani yali ampuliddeyo nga mmunoonya tuli abantu abeesobola. We don't depend on people's whatevers. Omuntu bwakuweerera obusente atandika okukufuga n'ebyokwogera n'abikuwa kati sefuko gende wa Bugingo ojja kuyitawo bwe wakulema nkubira essimu nja kukubayo bakuyiseewo ogende omulabe naye togenda ng'osuubira ssente tebajja kukuwa yadde olw'ataano okomewo atodde ku social media kuno yogere bingi manyi mwe baana mmwe temulina gwe mutya buli gwe musanze gwe muwoza muyisaamu eggaali oli mulwadde yasimattuka amasasi yafiirwa omuntu we yafiirwa biki ate gw'osuubira mbogende yakuwa ssente zaaki gwengaani yalidde bwe muntu yamuvumiza Bobi Wine ensi yonna tuuka omukyawo buli ayogera ku Bobi Wine ekikyamu nga Bobi Wine yakikola abo atoza batamwogerako balya bali kalimo bafuna omulimu buli enjala gwe yalumanga ng'avuma Bobi Wine amanyi wali yasasula kale ensi yonna erandise okwogerera Bobi Wine buli kikyamu buli kibi ekituufu n'ekifu balinda asasula tebamulaba kubanga yeyesigira ensigo eyo awoza simanya waliwo oli nga ye akeerera ku nze kuba akeekalimo ke yafuna buli muntu akeera vuma Bobi Wine amanyi waliwo ssente tewali ssente okisegiye kale abantu abasinga mugenda tandika okwogera obulungi ku Bugingo nga manyi waliwo akasente teri kasente mwogere mazima yogera byoyinako bwino beerako sitandi entuufu bwe gyoba oyogerako oba bibi oba bituufu kukasobera nga byoyinako bwino byoba oyogera mubeere bulungi mweraba butereevu katulinde tulabe gye binaggweera oyo ye mwana mulenzi Sefuko ne Godfather bali mu kweyisaamu ggaali nga bw'obimanyi bano bamanyi kuviira ddala nno mabega tebalima kambugu tebakolagana era buli bwe tubalabako nga balina ebigambo bye boogera bye beeyogerako bombi babeera bayisiŋŋanya bigambo ebitali biwoomu era ne luno olutalo tetumanyi gye lugenda kuggweera naye katulinde tulabe wa gye binaggweera butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawe nataba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tera kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba osanga kalango nawona tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwata mu kigalo butereevu video ino ojja kubeera nga ogimpeeredde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira no akamu ggwanga Uganda nnyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala kale n'olw'ensonga eyo munzikirize mberekereze naye nga mbajjukiza oba oyagala updates ez'akabi olugambo olwakagwawo amawulire agookya ojja kuba ogasanga wano ku Jika Media kokka gwe kyoba okola kiri kimu subscribinga likinga ntere ndowoozayo mu comment section ate tubeere nga ekintu tukikwasaganya kale mbeere bulungi mweraba